Bebe Cool akikoze nateera Uganda egenda kuddamu okuba nti enkankana emmotoka gyaleese bagiyita BMW 7 oh my god 2021 model mpya nnyo ku katale. Eno emmotoka emultiplyingamu eza Bobi Wine emirundi 3 mu ssente. Emmotoka eno simanya gye bugulidde oba President Museveni oba ssente ze, naye emmotoka eno ya bbeeyi ebisusse. Emmotoka eno yanjawulo nnyo. Wano kikulaga nti showbiz wa music industry tali willing kuba nti akoma kati era ng'omwavu wakufa. Bebe Cool Bobi Wine babwambalaganye, simanyi Jose Chameleone gyali oba anasobola okuba nti abeegattako, simanyi Kenzo oba anajja, naye kati lutalo lwa ssente luze mu mmotoka. Bebe Cool agireese teyitamu masasi esobola okukwata grenade negikasuka, ekitegeeza nti esobola okukwata ne bu small bombs. Emmotoka eno mpya ku katale ya mu Germany. Bino n'ebirala bye tugenda okuba nitukutuusaako olyoke osobola okuba nti obifuna mpola mpola. Yes, atukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli bampita Ntambi Jimson Namawan Richmond Maksudi Junior Limojawo we twogerera yes, Uganda omuntu wa wansi manyi gwe kyoliko naye ng'abaana balina ssente mu Kampala era nga wetwogerera olutalo lukyagenda mu maaso n'okuba nti lulanda lutalo lwa mmotoka. Bobi Wine yakamala okuba nti atuusa mmotoka ebalirwamu obukadde bw'ensimbi biliyoni 4. Yes, biliyoni 4 zeze miliyoni 10,000 eza Uganda bw'ogenda bw'ogattagatta. Yes, bw'ogattagatta mu za pawundi zisobola okuba nti ziringa miliyoni 1 ya pawundi, oba nga bw'ogenda mu dollars zibanga emitwalo zibanga miliyoni 1 omwe emitwalo oba asatu around there. Yes, emmotoka eno yes, Bobi Wine yaleeta emmotoka eyakankanya bannayuganda era nga emmotoka oba oliawo eziri unarmed like z'abantu ba bulijjo ntono ku market zibadde ntono nnyo. Emmotoka ya Bobi Wine teyitamu masasi just era n'emmotoka ne bwekutta ne bwekusensera V8 empya enzimbe bulungi teyitamu masasi yaleeta obunkenke mu Uganda. Bannayuganda ne batandika okuba nti oba oliawo boogera kino nakiri wetwogerera ate kaweddemu buladi wange wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga yes, musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool naye yagenze mu katale nafuna emmotoka empya mpya mpya. Yes, kika kya BMW X7 mmotoka mpya ku katale. Eno emmotoka yes balirwamu biliyoni za Uganda 12. Yes, miliyoni za Uganda 12 zezo biliyoni Bad Blackers yabba ku muyindi. Yes, ku muzungu wawano ku muzungu biliyoni 12. Yes, biliyoni 12 bwebo bukadde 10 bukadde bumekaye. Oh my god, sente pitirivu. Yes, bukadde 10 bukadde mutwalo gumu mu 12 miliyoni biliyoni yes 12. Bebe Cool emmotoka gyaleese yeeyo. Emmotoka eno teyitamu masasi kafuuwe nedda. Emmotoka eno ya 2021 model teyitamu masasi. Eno emmotoka gy'owulira grenade ne bu small bombs buno tebusobola gikuba. Ngamba buno bubomu bwammwe buno bubwatuka tebusobola kuba nti bugikuba. Buli kimu ky'ogyagalamu ebeeramu. Teyitamu masasi era nga kizibu nnyo okuba nti eva ku kkubo. Emmotoka eno yakoleddwa mu Germany era ng'omu Germany yagitadde ku offer mpola mpola okusobola okuba nti etimba n'okukyaka n'okusensera ku market. Wano nno Abamerika be babadde bali mu katale era nga Abamerika oba oliawo be bagenda mu maaso n'okuba nti bakolera musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine emmotoka ey'ettabu. Kati nno tuze mu lutalo lwa mamotoka ne super power countries ziri mu kukola ebyokulwanyisa eby'ettabu naye nga biyita mu mmotoka. Wetwogerera vako bwengula
abantu bazze mu motoka. Germany yakoze motoka y'ettabu era nga mu Uganda ne mu Africa oba oliawo naye mu Uganda Bebe Cool yagenda okusooka okuba nti agivuga tebakulimba naye ekibuuzo kiryewuunyisa. Where is Bebe Cool getting all this money? Ekibuuzo kyewuunyisa kiri awo. However much abotunira science ali ku motoka ya Bobi Wine nti kigambibwa okuba nti oba oliawo emotoka eno eya Bobi Wine abafaani bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bagisonda era emotoka eno egenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo eyogeza bannayuganda obwama. Now tetumanyi kiki tugenda kuba nti oba oliawo tukola naye nga kyetwogerera wetwogerera emmotoka ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool naye yayingidde densiike. Emmotoka weeri etandise okuba nti evimba mu site egenda kuba nti evimba mu site kubanga already batandise dda okugiyingiza oba okugipanga okugireeta mu Uganda. Ekibuuzo nga bwe nakugambye eya Bobi Wine yatugamba abafaani ne basapota ba People Power ba comrades be bagigula. Eya Bebe Cool ani agiguze? Yes, mbuuza ekibuuzo gwa mpuliriza ali eya Bebe Cool ani agiguze era nga we babanga bagimugulidde sente bilioni 12 ze bagamba zeegula agiguze afuniramu wano nno. Abotunulira nti emyaka ejayita twagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tulaba ba superstar babiri de BBC musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleon, yes, Joseph Mayanja Gadimba, kwogata Uncle Sally, Moses Sally, Big Size Bebe Cool, kwogata musajja mukulu amanyikiddwa nga Bad Bobi Wine mpola mpola mu kujja wano mu kuba nti oba oliawo tugenda mu showbiz okukyusa music industry n'okuba nti oba oliawo industry egenda maaso n'okuba nti esolo za kasente akawera. Jose Chameleon yasooka n'okuba nti afuna emmotoka y'ettabu era ng'ebiseera ebyo yagifuna mu 2000 mu biseera bya mami emmotoka eyo yali Benz convertible. Yagenda mu maaso n'okuba nti ye muyimbi yasooka okuba nti afuna Range Rover era mpola mpola. Bebe Cool yasobola okuba nti tamuleka nabwe kityo yagenda mu maaso n'okuba nti afuna Escalade yasooka yagenda mu maaso n'okuba nti afuna Range Rover I think mpola mpola. Jose Chameleon yagenda mu maaso n'okuba nti atuusa Escalade y'ettabu mpola mpola era nga Bebe Cool yagenderawo nafuna hama by the way eyasooka yali Escalade nagituuma bafudde mpola mpola nagenda naleta hama nagituuma Big Size Bebe Cool. Emmotoka ya Bebe Cool ebiseera yali coverings ng'esinga emmotoka ya Chameleon ebbeeyi Escalade yali afunye mpola mpola. Bobi Wine naye yagenda nafuna Escalade naye yagenda mu maaso okuba nti agifiisa nafuna emmotoka esinga kuzaaba neera yali Tundra. Wano nno Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti abba kuba n'ekyo mpola mpola. However much era emmotoka ya Bebe Cool yasigala nga akyagenda mu maaso n'okuba nti ajogerera n'okuba nti anafuya eya Bobi Wine mpola mpola. Bwe tujja nga tumaze okuba nti twereka Bebe Cool, Bobi Wine yagenda mu maaso n'agenda n'azimba beach n'agula eryato erya Kabenje Super era nga yagenda n'akuba oluyimba nti ze nepoera ku mazzi n'empowa eryato eryagenda mu maaso n'okuba nti likayanya n'okuba nti lireeta omukeke mu bayimbi. Jose Chameleon tiyakoma okwo yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okupangapanga n'agenda n'agula akazinga Arizona era nga yasobola okuba nti akwata ku lyato lya musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasami n'atugamba nti aguze eryato. Wano nno bwali bufere obuwedde emirimu mpola mpola guweddewo. Bobi Wine ayingidde mu byobufuzi. Jose Chameleon yagezaako okuba nti amweripako wabula bamaliriza nga bombi ababiri bagudde era nga ssaawa zino wetwogerera bonna bagwa bonna ba political failure. However much ate Bobi Wine ataliko the upper hand compared to Jose Chameleon. Nti Bobi Wine yaliko MP mpola mpola tenga Jose Chameleon ne kuba road mayor bwamulema. Bebe Cool yasigala nga akolera President Museveni era ebintu ebya politics yagenda maaso n'okuba nti abyebalama mpola mpola. Yasobola okuba nti ayingira mu byobufuzi nga accounting musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga bamaliriza ng'oba oliawo silent majority etutte obuyinza mu Uganda nga bayita mu kibiina kya NRM mpola mpola. Wano nno Bobi Wine yasobola okuba nti ava mu kalulu. Okuva mu kalulu twali tetumanyi Bobi kyasobola okuba nti azzaako. Jose Chameleon yatulimba TV tetugirabanga. Bebe Cool naye atugamba byatugamba. Jose Chameleon atutadde ku pose. Tubadde tukyalya Bobi Wine aleese emmotoka ey'ettabu. Jjukira nti V8 Jose Chameleon asooka n'agula V8 mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti yeewaana Kenzo n'agenda mu maaso n'okuba nti atuusa V8
V8 Bravito Mtuju nagera mu maaso n'okuba nti atuusa V8 Bebe Cool nagera mu maaso n'okuba nti atuusa V8 wano nno Bobi Wine nga byonna apo yasirise yalese emotoka V8 bulletproof titayitamu masasi n'ebisigaddewo bwe twogerera Bebe Cool agambye nowe Sibaleka, I'm the king of the showbiz mpola mpola yakutte bilioni 12 natuma BMW X7 enemoroka ateitamu masasi atekuba bubomu butono era moroka eno mpyenye ku katale 2021 model ya mu Germany amagze atandise okuba nti atekawo obunkenke n'okupimapima Bobi Wine munampulirira bampita Rich Boy Antambi Jimso Maxudi Junior webula kwanti otambula nange nkwagala nnyo blood big up on yourself Rasta yes jonna gy'oli nkutumiddeko blood wange until next time.